Aya. Ebiri mu ggwanga obiraba nga bwe mbiraba. Sibiraba. Ndaba byaki. Obeera mu nsi ki? Uganda. Nina ebizibu byange ebimala. Gwaliwo ebizibu ebimala? Yes, buli mwanya ebizibu bye. Nze nina ebizibu byange ebimala ndi mu kwetegekera amafaa gange maziika gange. Gali bagatya, gali bagasaawa meka, baani abali baawo, nze yeetegekera. Nedda se. Tekisoboka. Tovolaba n'eddaame lyo tugenda ddimenya. Kuba luli wayogeraawo ebintu benda Sekasa alina bugamye nti olina vidiyo ye era ayagala giraba kera ekya kusaba luka kasa oba tunagira ate oba tunagatta muno oba tueno ayagala Sekasa ni okuva ku Swabalu Professor Adam batumiddeko ne aji wange Zakaria baagala kulaba naye mwawulidde ku bintu. Waliwo omusiraamu omulala omuvubuka bali babiri bavubuka babiri bati oba batabuliki oba bashiya ebikolwa byabwe nga byanjawulo ku busiraamu bw'okusabba ngani nani waliwo Seeke yavuddeyo n'amanyirira kabaka wange omuntu omukulu ovaayo otya n'ogamba kabaka asiramuke nkubuulire waawo oba olina ky'omanyiiwo anti kati kabaka muganda wa kabaka omumanyi muganda wa kabaka bamuyita jjajja w'obusiraamu Nakibingi omulangira baaluganda oyo muganda wa kabaka ebyaddala boza olooza lobezaawo ekyo nga mbadde ye jjajja w'omuyisiraamu mumanyi ye naye mbadde simanyi omulangira Nakibinge muganda wa kabaka maama oli bw'alita ono n'alikwata kati n'olekolaba oyo omusiraamu wamu oyo omujegajega oyo kakati omutegedde oyo n'ava agamba kabaka asiramuke ogamba otya kabaka okusiramuka kati olaba topiki eyo era mbadde njagadde abasajja b'osoose okutumirako baagala gikola naye mu ngeri gye bayita ey'ekidiplomat omanyi banno abalumba okimanyi nti Obuganda bwe bwatwaniriza wano bwe bwayaniriza obusiraamu bwe bwayaniriza amadiini gonna era by the way amadiini gonna era okimanyi nti bwe butuleze ffenna kumpi ekyokulala abantu okutandiika ebyensonga yiri mwebaweddeko naye ebyokubuulira tulina bingi ondaba njagala nnyo eddiini endala naye bwe mpulira omuntu ali mu ddiini endala ng'atajja anafuya abantu abamusinga ekitiibwa kiba kibi simanyi oba mu busiraamu eyo Professor Adam njagala atweyo omusomo mu busiraamu bukkiriza okunafuya omuntu oba nedda yakyogerako dda tekibangawo ye mu busiraamu bugaana obwakabaka tekibangawo mu busiraamu kabaka bamusalirawo oli kiri azaalibwa nakyo era Mungu yakimukola ki yakimuwa naye abantu okumanya kubaweddeko si kumanya omanyi mu nsi Katonda yatutonda n'atatuwa kiddako mu maaso simanyi tolina budde anti obudde bw'okusibulukuka wasiibye ate lulwaki kyosiiba enjala osiiba ki waliwo okusiiba olwagazibwa agangi n'okusiiba nga nsaba Mungu ansonyiwe n'obulwadde bwange obulwadde bukugaana okulya si kuŋŋaana nsobola okusiiba ku olw'obulwadde Mungu abuwonye naawe obwavu bwe bukuluma bujja kukozesa ensobi gamba nti osiibye toyinaamu nedda nakalya kati usaawa zino nkusaba nti ongulire capati ziyinza okubuleeza capati ndi mugabi wa buyambi si buno si buyambi buba buyambi wasigaza nani gwe maama gwe yatulaga ne Seeka kiti ati obola Ssaabasajja Kabaka wali ne bwoleta kati akafaananyi ne bateekawo obuwumbi 1000 abuleesa abuddayo nako kale n'obakakolaga ka AI sebo ndabika ntegerekeka nti oyo si ye kojja mpaata kati sebo gw'oliwo kojja ebintu by'eddiini badde njala tubyogere katono ekintu ekyo kyannumya engwazi omuntu tekyakulumyenga gwokka maanyi googera sirina se ayinza obutampulira pulezidenti omulamba Professor Adam osirise akavubuka akali kabaka kamutima agenda kumwanukula aluddewo agenda kumwanukula either
kwatuli mu kubaliza gine mikolo gy'enkyo gimanyi then awo pressure naye olaba nze obuzibu nabutegedde we buva tuyina walala wa internet walala wa internet ku internet na TikTok eno app eriko abajega kati oteesa ki bagijje mu ggwanga oba tebagijja mu Uganda bakole abasoka tebagina abasoka tebagina lwaki oddukidde emisinde anti nzijja mpola bali bagirina abanyankole tebagina bagirina abalugwala tebagina bagirina wali oliddeyo mu lugwala tyobolo oba voola omuntu okuleka omusajja najja mu lulimi Oluganda n'atandika okuvoola buli kimu n'okunafuya banaye views nekirala omugenzi omuntu ne woba kale ebyokwogera bikuweddeko kale nti olina kyogamba Obuganda oba Ssaabasajja togenda mu ngeri eyo togenda mu ngeri eyo nina omusomo mulala nja gukuwaako profesa ebyo naye yabisomesa naye balina amatu tebawulira balina amaaso tetulaba oyo Ssaabasajja n'okumuyisa mu kamwa kyokka ekyewuunyisa ate ali mu kumwogera twandigambye nti waggwanga ddala webale yali badde omuzalizaabu banange yiri mu abazzi baweddeko muddeyo mulime Generali Muhoozi amumbakire nedda duwa si nnungi duwa nnungi Generali Muhoozi njagala ombakire kiti omanyi olulimi lutonzi bamutwalemuko mu basement asome Oluganda si Luswayiri simanyi Generali tasomesa Luganda ati kati subject nyingi nekiti yeetaaga Oluganda kalumanyi Luswayiri lwe nawuliranga atyobola otya Ssaabasajja ye nagamba mwamufunye mubita yatyobodde anti yagamba analabye ebiryolyomi yabayise balyolyomi naye nga abamuwadde amaanyi baavuma ne bannayuganda abantu bakuwadde amaanyi ate obavuma folo obuganzi simanyi mu busiraamu oyo omusajja bw'asaaliramu ebyokusomesa byaggwayo tetunnaba nakukola nina mukwano gwange omugenzi Sekanuwu Muzaata yandoosezza mu bantu bonna ng'alina n'omusika we naŋŋamba Peterson nkusaba busabi dda mu Buisiraamu osomesa eddiini kyogamba era essaawa yonna ojja kundaba nga ndi kuswabbalu bampaddewo nange akatebe ntandika okusomesa naye katugenda soka kusoma eddiini obwekitiibwa olina kyomanyiko nenda bikozesanga mu Luganda olwala bulunsi era ojja bano bengenda osomesa bano bayagala nnyo okuyiga olulimi Oluganda anti era olina okuzimbira ngabona nga bisimillahi rahmani wano Mungu atugamba kati profesa ajja kumpisaamu era waali ne profesa akataba nabudde bulungi njagala Sekasani abeerawo ne Sheeka Wakiri babeerawo na Sekasani ankwatemu nsobole otuukiriza ate ekirooto kya Muzaata mukwano gwange oyo yansomesaako mwali mumanyiganye yansomesa amawulire naye kati naye ati olina okutandikira ku alifu eno mu Yasaluna ani Yasaluna ogimanyi ate Yasaluna Yasaluna naye mwana wa Muzaata nedda ze zino eziriko alifu kati manyi nnyo kyebayita ayatiya tovanga ku mulamwa ekiri ayati ogenze ba Nigeria brother wo my sister wo naye nga abasiraamu mwenna ffe tubeetondera bwe tuba twabasobya mutusonyiwe obusiraamu kuba wano wandibadde onkwatira na nsawo obusiraamu yeddiini ey'eddembe wabula waliwo abantu abagizimbiddeko ebintu ebitategeerekeka era obusiraamu bukugamba nti bw'ozuuku kubanga oli mulwadde ng'empewo nnyingi nga tosobola kweyiwako mazzi bagamba kuba wansi ku ttaka emirundi bwe bagiyita tayamamu ogire bwoti tayamamu bwoti oba omaze okunaaba omaze ofuna ebyo byonna bwabikola kwanguyiza nasagala obusiraamu babadde babutukyayisa era nze nabadde nyize nnyo ku Buyisiraamu nawe kwegge namba yo ngisiimudde musimu naye Muzaata olwandoosezza nangamba omugenzi bogere Peterson wetaaga osomesa abantu Obuyisiraamu atukwaniriza era enda kujja
tandiko busoma olina okusoka kutola shahada eyo gimanyi ndowooza ate ntola yaki ogimanyi ogitegeddeyo njagala saagala odduke wano bino si bya leediyo byo biri wano wandibadde ogenda mpola ate wonanyiza njana kutuma ekyokunywa ku dduuka kuba kati ebiseera by'abawalimu shahada yeno ngaganaga nti gamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah nti njafula n'olulimi lwange nze njo njikutooza njagala seekasani webali era bagenda ndiwadde okwesimira tewali okusiima kutya nti gundi ntooza shahada tewali buzibu n'erinnya lironderwa ngenda sigaza linnya lyange Peterson ate era kulina okubeerako akanya kali bw'osikira eyakuloosezza amanyi era yalina kati nyinza okweteeka era musaata kati seka kulondere ate bayinza okulondera erinnya ng'olusitolisu nedda lwaki sisigaza lino bagenda kuteeka Peterson manyi erinnya waliwo lye bagenda okuwa ate eddungi ogenda kulyagala mutwalibi waliwo n'eryo sibbi naye anti balyonoona kati abo bonna amannya ago g'olaba ssibu mannya malungi so kati Peterson tokyawa obusiraamu n'adde mbukyaye tokyawa busiraamu nina vidiyo ezimu zentera okulaba za Professor Adam ba Professor Adam ye musiraamu omulokole lwaki era bangi nnyo Professor Adam just mbuuza sikyowadde kitiibwa kye era simuvudde mwagala nnyo Professor Adam musiraamu mulokole oba lwaki kubanga ebikolwa bye byanjawulo nze nkubuulira n'abasiraamu be wali olabye kati ye musiraamu bwe n'akasooka okulaba nga bwanjawulo sebo bamuvuma ekiro n'emisana Professor Adam nze boogere Peterson oli musiraamu omulokole oba nsonga ki ebikolwa bye byanjawulo kati n'ekirala muzamanyi akutandika kuyingira ddiini nga Seeka Muzaata bwe yandoosezza nsobola oteekamu overnight neteekawo okusaala okukeesa obudde oba ozudde ekipya mu ddiini okuzuula ekipya mu ddiini musango buli lwoteeka toteekawo limiti kati nange tomanya nga nnyinza okuba ndi nabbi nga bulijjo tokimanyi Katonda andabikidde nanze nabbi Peterson agenda okusooka okuva mu Uganda tetwogera kusinga tetwenyumisa towabya abantu ojja bajja kumulabannabyo okimanyi oyenda kuyingiza abantu nyinza okakubulira n'okatema ate abayinza olowooza nti enkubi eddiini naye sijja kwogera tujja kwogeramu nga tuli wabweru mu kamera sebo totandikawo bintu bipya mu ddiini eddiini y'Obuyisiraamu erina bannabbi bameka toto jali emitwalo 12 naye abamanyikiddwa kabakubayiite nnyo bali 25 kati mbalira ko 26 tomanya obadde otya Katonda ayinza okunkolera wano ebyamagero kiri bwe ngamba nabbi bwogere Peterson leeta ekipya ekitabadde mu ddiini ekibulamu ebitiibwa byonna by'olina so tebikumala Katonda yakubalitibwa n'obusumba bw'okoze obuweereza bw'owadde bwakumala nze nkyalina omulimu munene ogw'okusomesa nga n'abamu tebannaba kutuuka tonaba kubaggusa toyagala oleka omuyayo gwo ne gugenda mubamu abawalaata bonna tubalese ate oyo ogenda kuluma ku jjinja kawalaata nina omusiramula kati Professor Adam nsaba omutemeremu wano nzikirizibwa okuteekawo okusaala okukeesa obudde nga buli lwakutaano tubayo n'okusaala okukeesa obudde ng'abalokole ate kati sibuuzizza ggwe ekyo ati waliwo gwe twali mumanyi kojja mpaata simumanyi Seeka sebo mbuuza mpola wanogala wano si rediyo zo ziri zikonso ati siri ku rediyo zino ati kati ibyoyo ndabaawe omanyi bano obondo gira omukono bwoti ati nze mba mpulira amaanyi kati wano si maanyi era newe wasaba oyogerere abasiraamu tweyogereye njogerayo wadde olimu olwase Muzaata naye tweyogereye nzokerayo njagala bulungi nti omwoyo gwa nnyamba njagala okoperera ku basajja boga nti nga basiraamu banjawulo kati lwaki owakanya kiri ekyokusaala okukeesa obudde amataali gavuge agogo gali fayini naye gakeesa obudde ng'oba emizimu bagwe
sebe mizimu Qur'ani na ya si kati ebyo kwogera ku muzimu tebiri mu surati Asiri awali la ilaha illallah Vincent Mulamire eyo babagita asfiri oba ikhlas eyo muri emizimu ntandika okugoba emizimu nga bannabbi abalukole kona nkusindikira amaanyi nenga njeno mu Busiramu kubanda bali kibadde kibulamu ekyo ekintu era professor abalumba bagenda kuwagula n'enjala ate kati nkoze eki okulamuza kibi bana abalumba notandike ate sebo bagenda empola tubasobola amanyi okumiza omusobola nze ntyo okufa bagende ntyo okufa edini yangu y'Obusiraamu ngamba lowooza ku kufa so kole etiramu buli luvannyuma lwa nnaku 3 wamala eddaame nalikyusizaamu Basekasa niwo bajje mu ddaame bwenfa bwenti kale owekitiibwa nangamba jangu fiira wano nnyuka nenfa Sekasani yagenda okusaalisa omulambo gwange oyogedde ng'otegeera yogera bwemanyi bwe bakumanyi ebintu byolina okwogera nga weekakasa tuleme kusikagana ne bamooti tuleme kusikagana n'abaani bwenfiira wano mukulu wange Mwamajidu waffe Sekasani abadde asaabira wano kyaki bangamba eri okusaba newe mba mbadde mu bulokole tekiŋŋaana musiraamu konsaali anti abasabi bw'ogyosabira basobola okukwesibako nedda sebo bwe mba mbadde nsaalira ku Swabalo tekiŋŋaana ate pasita bugembe kujja era nabo tubaaniza bayira twakola n'omukolo ne twaniriza Reverend tekibangawo ke kali kadde okugoga naye Professor Adam era ye yamwaniriza ne bawa ne haaga naye bwenfiira wano kujja nenfa bwenti nawulira nti nfuuse maiti kawala ate ebigambo bino bikwati bulungi mu kamera bwe mba nfudde Sekasani yasaalisa omulambo gwange baguyita gusaalira mu lulimi Oluwalabu era n'okunaza Professor Adam navunulira abantu abaana bategedde Luwalabu ne mu ntaana yange bwe bagikkangamu koddange ndaziikibwa mu Busiraamu nti tola shahada newe mba sitodde shahada oba ensanze oba tensanze wonna niya mweri tekiri kumimwa ati niya ekintu kitegeeza mu Luganda okunuwirira oba okumalirira nga kiva wano ekigambo ebyo biva ku mutima tojikiriza kukyamuukiriza bantu omanyi olina abagoberezi bo bajagamba pulezidenti ke yakyuse naffe tukyuke naye bamanyi nnyo olina katemba ebintu bino njawulo kyeraga nti newembanga abantu temukyaki nenfa kugambye ani ansaalira Sekasani Mayambala ani avunula Professor Adam Sebyala era we bagenda okulabirira maiti yange nze nziikibwanga mu ddiini y'Obusiraamu n'okunaaza byonna n'okuzinga kwange Professor Adam yakuvunaanyizibwako era nsaba Professor Adam ombuulire essaawa ndi wa mmeka ng'era nazo nzeetegekera maama wange si kikulu anti bajja ne basimbawa osimbawa omuzimu gwange n'abaggugwe base bwe batole ate kawalaata gujja kukwagula Sekasani Professor Adam bambi munsaalirangako mpulidde nesobola otutuuka emagombe kati oli wa pozi Bugerere nze nina ebijja 3 anti Professor Adam takkirizibwanko omusiraamu alina ekijja ewaka bano bakisomesa naye bakisomesa bubi sekutegedde kyo nti omusiraamu ng'alina okwabwobwe takkirizibwangako kuteekebwa mulimbo ebyo binyuma nnyo ng'oli wanga nga n'ekasente akakuza maiti yo kakoze ki oba oli refugi nina ebifo 3 nina e Bugerere ewaffe awo waka woba oyogera awo nsobola oziikibwawo nina ematuga essange wa mukadde wange Abdul Majid Kigudde tukutwale eri nina ewange olina newo nyinza osiima neŋŋamba nziikibwe mu kibuga okusawo ya Queen nembeera ekyokulambula sekondi wanjawulo bakulambulako ki bajjukire nti musajja ki eyaleeta egyenjawulo nabbi ki Mukama gwe yasiima kati ate awo tebakujjukirira awo nze wendaba abantu basobola okujjukirira omuntu we yasooka okugenda okwesimbawo banziika ekololo
ate eyo togwayo ane insane kololo ne tubeerawo ne tubana wabeerawo amalala asa eri abiri kati wali abiri ne bali baziike kololo si Yusufulule Yusufulule ani binaayisa ani bwe baziike kololo simanyi ani ne gwe otera ogenda ku mikolo kati njaga okimanyi ekyo oyinza n'okukuba ababeerayo buli lunaku nti tukuwulire nga tebatwalanga budde naye ng'ate nawe ojjanga tumaliriza omulamwa guno aliwo ekitibwa bwali bampise nga Professor Adamu akyali mulamu nsaba bambeerera omukufa nze ompadde ki wanze njagala nnyo kumumpaako wasooka yaladiye namukuwa tompa baana bo nedda kiwa kiti ngenda kuwaayo tompa baana mbakozese ndi bubi kyogamba oyagala abaana bayagire nga ne balina otulabirira kati bino byoyogera nga tetuli mu kamera oyogera ku kyamukkiriza nsi nedda kojja abaana balina bino byomba nti oyongera abaana baweka walaata olumbe lwakirako olaba n'ababe lumu esimu ye yagireka teriimu naye nga yayombye ate ye wayombagana wakacuga biki ekyo kyogera naawe tuli mu kamera si kyekyo okimanyi kyekitegeeza kyogera kitegeeza baana mmwe tokizza kojja wamma we nfiira baana mmwe swabalu etwala obuvunaanyizibwa bw'okufa kwange mpozi mba nziikibwa mu kanzu ziba kanzu sanda ziba meka batera kola oba nnya bamukaaga nange nno neetaaga 6 we ziba essaawa weziri seekasana yangulireyo zigiddeko amaduwa seekasana yangulireyo 2 nawe kennyini kojja gojja beera eri mu bintu byange naye kati kojja ogenda futi yange emaali yange naye kati maali ki laptop emu n'essimu nina kalawuta ne desktop nina lawuta kuliko data wabbanga mwezi gumu kati ebyo naye kojja naawe nkusaba obeeyo mu kufa kwange nyinza okufa nga siri bulungi ekyo nkimanyi naye omubeerangawo ne banziika mu kitiibwa ky'obuyisiraamu era temugananga ab'eddiini endala nabo okusaba tetusobola nkugambye Reverend twakakola omukolo yabaddewo ne bamuwa ngenda bikusharingirako njagala ofuna obudde ojje abantu nga omanyi wabamiitingako okwo naye tewafuna nnyo obudde kale njagala ofuneyo obudde mwogere munyumyemu obuuze byonna byotasobola kubuuza bano abasajja abakambwe era ojja kumpala olumu tukole ku vidiyo y'okusiima abantu tewali buzibu ojja oyogeremu nabo kale neeyanziza kojja naye tuvumirira abantu bonna abanafuya ebitiibwa by'abantu anti abamu beetaaga somesa ekintu ekyo nakisomesaako dda abantu ffenna tetumanyi bantu tetwemanyi okitegedde kojja sikumanyi abantu naga nti mumanyi okuva ku kannaswi paka ku mutwe omuntu atumanyi ali tebali abantu baga nti nkumanyi bwange abatukolera ne vidiyo naye nga takumanyi olaba ne mukyalawo wo mu nnyumba takumanyi ne maama akuzaala bagamba nobalalu maama agamba manyina maama tatumanyi omanyi kyabagamba okumanya enkovu eri wano simanyina wano waliwo akasoero byonna maama tabimanyi wabula abantu atumanyi bali babiri omuntu asooka okutumanya ye mutonzi waffe oyo si muntu akantu akubugire nakakutereza katonda muntu nakakutereza mmeka ate kati katonda genda bakuvuunulire nja kutwalibwa Professor Allahu samadun lam yalidi walamu yuladi teyazaalibwa era tazaalibwa talina kimwefananyiriza tolina gwe toberanga kaawo n'akantu n'ogamba obamanyiayo oba nakuwulira buli ai simanyi wali ogigerageranya katonda ebyabakola bantu sibwe wabyogera wano mu interview gye twakola mbadde nkyakubuulira nti katonda yatumanyi akoke kali kafu ekyokubiri omuntu atusinga tutegeera kisiikirize kikumanyi bulungi kojja kinite kyogera era bwe kiva ne kikuwa statement nti nabaddewo naye kiriyogera ku ssaawa yeesembayo nga bakuteeka mu kabuli kyekisigala Professor Adamu onwerabidde okwogera ebibi byono akatalekeka Professor Adamu mwogeranga ebibi byange byenkoze mu nsi ojja mpa tojja buwulira Professor buli kibi nemeziikibwa na kibi
Towanvu ya programu eno sebo tisigenda kuogera bibibyo oyina okwogera amazina gange mangu gamanyi okaba n'okaba bingi byonkutteko sebo atwogere bibi segedde otaasize ebintu bingi Mungu yakuyisiza nina okusulawo musiraamu tasula omusiraamu asula tasula tetugenda kukikkiriza nja kusula uwa nga mbirimu ngenda sula kusoba nga mbirimu kyokano onyinza okweyibala ate kusookayo nze bwe kusooka nsula kusoba naye abaana nkuwaddeyo aba ekikyo nkyogeredde mu kamera Aladini oba n'Alufi ono muwalawo Alufi yatwali mututte n'asoma eddiini anti bagenda kuba babiri byenjagala okwo abasigadde Mpeeko Jose Sekasani Professor ne Rajabu bajja gabana abasigadde ati netaaga ntuule nkole list Wanyika wala atayande kumansentu Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe kalabirawa olirudawa Abu Dhabi Saudi Arabia Dubai Qatar Jordan Turkey USA banangi ne South Africa nayo je muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel ya Fene Nganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba kone munona yakikole akagamba akonze nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mbo batona subscribinga nebo maloka kona ku kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akade ako nfwega ide kanyigeeko oselectinge all oloja kuba ofuna notifications jagala oberenga bwe tekayo gwasoko kikanya akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook bikimu manye ngeje balayikinga mu ekintu kona ku kigali ekyo likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako